RO0429 bina abiri mu mwenda Lieutenant Jackson Golola kuba kwange magie bwali busungu bwange na nyiga bunyizi waliwo omuntu omu yanyiza ne ningamba kampo mulamaje waliko machine gun za Aries yeah awo nyini mugwama awo nyini unabira tabu afande Museveni asigadde eno ne ba civilian tulina afande Salimu Sale afande Sale mugamba Alex dunyimazo jikuba naye tabu amule tulemye awa Sale ne munne buli omuntu batibwa kubanga bawo kana toza majenga temuze na byombo netika generator nentuka okulemerwa nagula ku magari nagule gari nya ninge yokira mu nkongolo na biki ngazimenyeka bumenyesi nedda ku mugongo gwange guno golaba nentuko mugamba yete nemye nangamba mwana wange Golola fubanga bosobola ine communication je tuyina dieno Sale nangamba tulira banga utawuwedde ne kusayo no munonya akyannemye afane Jeno Sale muganda wange mukama wange kujukiza mu akantu kakabamba ako ku generator genetica no ngambo linda bane mukama nanya atuyamba otone rugwa ne afane kusabo onsinkane abantu kusaba nkusinkane mbeko kitwogera nga babiri era nga betwayogera Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyirize nyumba ne balekanga nawo osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya okumanya ebisingawo. Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50. Bana Uganda abanda bawani kusaawe eno nga ndi ne mukulu Kisubi amanya agange nze Gola Jackson nga ndi mutuuza ku kyalo Mende era nga wempangalira era njagala wansanga Mende nsanyusa okulaba webale tukyalirako olwaleero mukama mulungi ekiseera kyonna weewaawo kale njagala tutandike kuba nkimanyi sigwe mulundi gwange ogusoose mulundi gwange gwakubiri nga ntulako naawe ku ntebe wano okubanga tuwayamu ku lutalo luno olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze era abasinga baŋŋambanga nti noonya ku musajja gwe bayita Golola ng'abamu tebamanyi nti oba okyali nayo nti noonya ku musajja gwe bayitanga Mota era abamu bali banziramu essuubi ne mukama nga kumanyi ge nga nkyaliwo okyaliyo weewaawo oyo atulabye olunaku olwaleero njagala tumujjukise gwe olutalo luno lukusanga wa oluyingiro otya oluyingiro lina emyaka emeka kiki ekikuleetera okuyingira olutalo luno njagala tutandikiraawo eri omuntu waffe atulabye olunaku olwaleero egamba olutalo luno yali nzibu nnyo teyali nnyangu yalimu okumalirira mu myaka mwe twali ate yalimu okusomoozebwa ku gavumenti yali mu buyinza ku kiseera ekyo olw'ensonga nti twali ensonga etutwala mu nsiko gavumenti senga yali nga nnungi ebintu bitambula bulungi naye gavumenti erina bwe yatuuka ekiseera mu myaka egyo ntulabye dda nga tekikyasoboka kubeera muntu nga oli mu kunyigirizibwa okwenjawula ate kwali okunyigiriza okwebirala oba bwavu baki nemalimu okuyiza bungi kubanga kwalimu okutta abantu okususse ekyeyonoonere bakujja wakaawo mukazi wo basangawo ne bakola bye baagala mwana wo basangawo ne bakola bye baagala kale ebikolwa byabwe byatuwa omutima ogwewaayo mu myaka katuyingire ensiko afande Golola bw'oyogera bw'otyo waliwo n'essaawa eno aboogera bwe bati nti n'omulembe guno bwe gubayisa bw'ogenda mu baana ba Nuupu kati kye bagenda okugamba nti abantu baffe bangi bawambiddwa abantu baffe bangi bakubiddwa abamu babuliddwa babuze n'essaawa eno tebamanyiiko mayitire njeya kutegeezaamu kino omuntu wa Nuupu muleke nga wa Nuupu
mubalanga obwongo bwe obukyali ko ate oba sayidi etekola bulungi bwogamba nti guno mulembe gwe guli abe mu bukyayi bwenga bwa gavumenti kubanga bino ebyobufuzi si mu butonde nti buli mujja kuba muki mu byabufuzi ate teri muntu gwogamba nti gavumenti ya Museveni yamutusizako obulabe nga tagisoomozezza nze mukulooza nemukulaba kwange ku ndaba gye ngenda ndaba okwekalakasa kwe bakola awetagisa okwekalakasa tebakukolerawo ate kutandibadde ate bakukolera n'olwekyo nja okumatiza nekati nga bwogedde ku bantu bannoopu bandibadde bakakkamu nti obufuzi buva eriki eri Katonda ali obukulembeze buva eriki eri Katonda gwe ne bwona obukayanira nga ekiseera kyo tekinnatuuka gwokola ki gwewebonyabonya nze mukulaba okwange so nandibasabye bakwate empola kubanga tibagamba nti guno omulembe nagwe kyegukola olwo gwe basanga ewuwe ngaso yawobote bakusanga mu nyumba sente nozijjayo mukazi nebamukozesa nabane nebakozesa nja bakindage ku mulembe guno nga bwebakyogera nja bakindageyo bampeyo ansemu gundi ekyokulabirako kimu baleme kwogera bogezi bigambo muki muwawa bogera ekintu nga kino omulamwa gwakyo buli akwatibwa ku mulembe guno oba ogenda kyoyingiddemu so embeera mu biseera ebyo teyali bweti kati embeera nnungi nnyo ku muntu alina obwongo embeera ekola ki etambula ate nga ffe eyimu yaffe tekwali nnyo okunoonya bugagga wabula kwali kuzza mbeera kuba mu mbeera yakola ki eyali eriwo kakati omuntu atunuulira yandibalira abauganda we yali nekakati uganda wa wekola ki weeri mu byokwerinda mu byonna so mu byonna twali bubi atunuulira oba alaba ekifaananyi mu myaka egy'ekinaana n'ekifaananyi ekituuka mu 2000 n'emyaka egiguddemu yandibadde ayawula so mbeera yebaleetera okubanga muyingira ensiko njagala ogende mu maaso n'okutuwayisa kuba obadde ogenda mu maaso n'otunyumiza oyingira otya lwaki wayingira oyingirira wa kiseera ki nze okuyingira amagye ga gavumenti yaffe eno eriko kuyingira obuyeekera nawuyingira mu 81 mwezi gwali gwa 8 kuno mwezi nga 8 ensimbula okuva emmenda awo wange wali era nga ekyasinga okumpaliriza onasobola nenkolako n'obuyeekera nga ndi mu nnyumba waka wa kitange nenge ne kitange tamanyi nti oba ne sisitimu gye nakola ki gye nayingiramu yagimala luvannyuma nga maze kumusiibwa nemugamba katata ngenze nemwatulira nenge nasooka kikola nga talina kyakola ki talina kyamanyi nga bwomanyi abavubuka ngaotandika okutegeera olwongo kikola otya ngaolina bokwatagana nabo abali mu nsi twalina bwekera bwatandika mu biti biwanvu siga nti wajjanga buzigwe n'okola ki n'obugwamu wasobola nkunoonya kontakiti odi twali bato naye twalina obwongo obusobola kubanga kigenda okujjira akalulu kakinaana bwe kamala okuggwa bwe kati Museveni ali mwangu nnyo okulaba nga tebimunyumidde nasobola okuyingira ki ensiko lwekyo mu kaseera ako amawulire gaasaasaana mu ngeri y'enjawulo Museveni atandise obuki olutalo butandika olutalo olwo waliwo abantu abaali abangu abakiyingira nga kyakatandikira ddala naye nga ate bali mu byalo omwo nga siga nti ojja kusanga ofiisi nti ewandiika omuyeekera ofiisi ekola ku byabaki ku byabayeekera no naye abantu baalingamu mu ngeri yaabwe nga lwona bumanyi nti nga bwe kiba nti muyeekera era buli kimu kyakyali kyabuki kyabuyeekera sisitimu negenderawo bwetyo paka twayingira twagerera training yange nagitangira kya Lubango eyo mu Ssingo obuyedo kyamira gwe Lwamata noyingira mu ndeeyo mu Lukole wansi era yali training wingi yasooka mwenaara era nga waliwo kulwa brigade
Kanyankole leti. Kinana mugumu. Kinana mugumu. Kinana mugumu. Ono kujja kinana mu ebiri. Okko okusomozebwa kwalingamu kungi. Wanga tuwatandika nga tunyanga oba nga tweka kasani tujja kulwana naye nga ebikozesebwa kwalingamu kusomozebwa ebikozesebwa nga tuyina ate nga tulukola ki tulwagala tululimu tumaze olwedo dukola ki odutandika naye awo embeera y'okulaba nga tugenda tufune emundu emu olwaleero niwaita ewiiki nemufunayo eyokubiri mukama n'abayamba mu wiiki obanga 3 aye nemugwikirize nemugjayo 2 nemugjayo 5 ogenda okulanga tuyingira mu mundu eziwere 10 oba 12 ogenda musoloza busolooza otyanga reeka wammwe ogamba atunuulira embeera ku musozi okwo omulabe gyafuluma n'abagamba leero bangi balinga 200 abajja okubalumba naye nga mmwe mwambuusi mulimu abantu 5 emundu mulina emu negumeti obanga ezi nga 3 nate nga mulina okufuba okulaba nga abaze n'emundu emu ate mufuna eyokubiri so sikuddeyo nti nga mumagezi nimwe ate kuddeyo naki obanga temulina oba lusinga ne bagikoze eki awo walinga okulaba yaddira okusoomozebwa okw'amaanyi awo nga muyinza kizannya mutya kuba abantu bali 2 muli 5 mulina emundu awo kizannya otya anti kaakati omanye ambushi zino kyekintu ekyobulabe ennyo ekyoba nti omuntu aba akuteeze ye aba akoze eki akuteeze tomanyi yakugwiridde kava olidde akati oluusi twamanyanga amakubo mubayita twalinanga obumu obwo buyabo bakuta antipersonal okalinyako bulinnya bwe otiko nikakola ki akati nga mwizo nga kikukwaba kubirawo ko nga katidde nga kakuyuza akati obumu obwo twakozanga nnyo makubo agamu twakolanga ambushi nga tubutega kakati bo bajja bakukuute te akati mwe nemanyi tuli abantu 5 ba 6 ambushi mugikoze kati nga buno bamuti guli kati yemulaba ave eno kati okuba mutinga ogwo n'okudda eri nemutega buki oba muteze bubiri oba 3 akati mukimanya nti bano abakulembedde by all means bwe bukuba abakulembedde mufollowinga basigaddewa mabega kubanga eri ekibinja kinene kigenze antipazo zikubyeko bezikubye namwe wano wemukubira then chance webaawo kyajinga bwetebaawo kola withdraw eyo mission etambula bwetyo twagenda nga twaza n'abantu nga bagenda beeyongera bavanga obutundu ebyenjawulo tugenda nga tusaasaana naye nga tebyali byangu olinga bwakiraba nti ye ajja kujabuzaako ate ekintu ekiri awo si kyangu ebiseera ebisinga bangi bembaddeko nabo wano balowoozanga nti mu nsiko eyo bijja kuba byalo naye bwe bamalanga okuyingirayo n'amanya nti awo okusula bweru ekyokulya kyakuyiga buyizi bangi owulira bagamba nti okusoomoozebwawo kwaliwo kungi nnyo okumanyiira embeera eyo bwekyali kitya ku lulwo saidi yo okay mu mbeera ng'eyo yembeera era gyegambye eri nti walinanga okwewaayo olw'ensonga omulimu waguyingira wakola ki waguyingira ate olina okulwana okulaba ng'oguma okola ki ng'ogumaza n'okuddayo ng'okyali muki mulamu n'olwekyo ekyemmere kyaliwanga kikwatako tulina okwenoonyeza ki ekyokulya kubanga tebalina gavumenti kati gavumenti nogikubira omulanga tekuwe kawunga ekyokulya gwa olina kikola ki okyeyigira anga yokiyiga waliyo omulabe era nga ebiseera ebisinga twamalanga kulwana tokufuna ekyokulya no ngamba muntandikwa wano nga wakayingira embeera teyakuyisa bubi nga wakajoininga ensiku sinza kuga nti nayisibwamu obubi
kubanga nayingira netubeeranga kugamba abantu abatuliko nga baite balihona abatinyefunza Brigadier Kanyankole bani kugamba abasajja nga abasajja nga batuwa amaanyi batuwa amaanyi nga bakuzaamu essuubi era nga bagamba nti tugenda kunoonya mmere tuyinza kubula mmere wokolaki wogijja kubanga emmere yali nnyingi already mu bantu ate nga basinga bakola ki bagenze badduka era nga emmere tugifuna bulungi nnyo jako omanyi mu bino ebintu mbamu gamba nti gundi muzembe gambe muntu ali awo nsonjo guti tasobola kugamba nti awagwe nkwata wano ojja kujja ku kikolo kya muwogo naye ku muntu yalina obwongo tosobola kuba ki kyakulya bwagenda nkwambusi nga kyona okunoonya twambula kisaati oba kiwale ofune kyona okola ki kyona oyambala yali ate mulebe oba omusa ati omulekero olugoye kyekisooka olufula akabundi nakwambulamu mupale na saati gwedduka nga ye alekaawo okifuna kwegamba okusumuza kwaliyo omugoye agamba enjala naye yaliyo naye ngera mulina okuyiya amagezi gonna okulaba nga mufuna ekyaki kubanga ekyasookanga mu byonna leero tujja kukwatawa tunajja muwogo kubanga emmere yali muwogo agamatoke nga gajjamu buzijjasti naye nga ekitu ekyali kisinga okuba meyini muwogo kubanga gwomumanyi nebunonduka ne muwogo gw'omubisi objagulirako ennaku ngezi kubanga muwogo yali yakula omuno guba kuno neeri era nga obaddu abamiyiza bw'otemako ogutundu gwe otoma nti ennaku zange bbiri nebaba sifunye kirala nefuna ddamu wensene wabutuzzi nja kumeketa obulamu bujja kukola ki nolwekyo kigaye nti buli obanga ofuddeyo tewalinga kizibu kyonna kyaga nti njala mu nsiko eno mwe mwalina essuubi nti ddala olutalo mujja kululinnya ku nfeeti ensonga twalina twandibe twaluleka ngamba kati gwe nga ggwe ng'omuntu walina essuubi eryo nali ndiyina ensonga lwaki navumirira okulaba nga ndi wano dukola ki oddumalako nali ndiyina kubanga emabega gye nava nga waziwa okudda nga nina kuddayo nga maze okutuukiriza kyenakola ki kyenayingira kubanga amaze okumanya mwana wa gundi yagenda mu nsiko okugenda kudda otuule naani oba obeere wani olukulabako bwe bati nti awange wuuno nolwekyo kyatuwa obuvumu okulaba nga tulwana tusobole okuvaayo nga tukoze eki nga tuwangudde tewafunamu wadde enkenyera mu nsiko eyo gye mwali nga ggwe mu birowoozo okujjako nti biza tulemerera nti ddala tuyinza ogaana tekyanzigirako era bwekyajjira badduka bangu abamu ne badduka ne wakayiira naife netugamba kirwadde nga tulina okikola ki okiggusa era mukama natutambulirako tukiggusa kyala tugende tunuleko mu nsiko eno gwe nga gwe kubanga mpulira n'erinnya Mota onaatubulira notubuulira ekitiibwa oba rank eye lieutenant ogituukako otya kubanga sinnawulira waawo kubanga bangi bajja basuumuuka naawe onaatubuulira osuumuuka otya okutuuka ku ddaala erya lieutenant nze n'okutuuma Mota kansobola kuja kuntuma Mota kubanga Mota yampa ekitiibwa kyange kyava kuki ku Mota kubanga nze nayingira ensiko tukanemberako mu infantry nga tukyali eyo esingo infantry be bakola ki be balwanyi bano abokuttaka bamukwata mundu abo tunembera nnyo mu infantry nagibeeramu ndoyita ebbanga ntwalira okufuna egyo emizinga mu kugenda nga tukubakuba obutuntundu tulanga ogenda nga tufuna ezo Mota kenalina omwami omu baali abasajja baali babiri basatu baali basomera Isirairi eyo naye nga bayingira mu magye gaffe gano agaki aga President Yoweri Museveni abaami abo kwaliko omwami nga bamuta Nyansiyo n'omulanga bamuta Lwangira abaami abo bwe batandika bafuna emizinga egyo Nyansiyo n'asooka agibeerako
nga nange niwo nga ganale paka ganale kugamba amuweereza oba yeetikka omuzingo ogwo lyakuba gwe weetikka gweweereza akati ne batulonda twali abantu ba 10 ogenda okuva esinga eyo tujja Kasambi wano mu Bulemeezi oba owulirayo Kasambi eyo so neleete gundi gye yafiira neleete kaggwa kati ne batulonda tugende tusome ki emizinga era nga omwami Lwangiro oyo n'Enyansiyo nga bakola ki nga batusomesa Mukama n'atukwatirako kubanga byali byakusoma tebiriko kalaamu tebiriko ki wabula bwongo obwo olina kutunula okukwata naye ekyomukiza omulungi nti twasomanga ate nga twalinga mu theory ninga tufuna ni practical kubanga kyosomero lwaleero ati olujja ati kyokola ki kyokola nkimati bomu egenze erandinga etya wano wenkubesi watuufu kanzize wano bagamba mwasomanga naye nga ne field mukigenda tukigendamu musomye ate kati ogenze otyo olebe kyokoze eki kyosomye kikyatuwanguyira ate nze mukuma napira kyansi obwongo syasoma nnyo niye obwongo bwange bwakwata omuzinga ekwe kwava erinnya okumpita mota bana kuba omuzinga nengusinza abakolaki abagunsomesa wakuba omuzinga n'obakira aye nembasinga era kwe kwava okumpita erinnya eryo era n'ekyewe kyange kwe kyava nze nalabiraawo natukyalina mu nsiko neva mu nsiko n'ekyewe kyange mu nsiko nali provino geo2 era olwawamba bwe tuti nebantongezaawo lanka zange saliko nakugamba ate nkozi bwaki zajjirawo nalabiraawo wakuba omuzinga waawo naawe woyinza okugamba nti okumanya nakuba nina wano wenzijjukira either kyali kigendo tulya n'entaasa oba kyali kigendo ebyo ebifo bingi tuyitiremu wanje okutegeeza nze ku balakisi za Museveni nga tukyali mu nsiko teri balakisi kirimaanyi gyesayingiramu gyesalwanyisaako okuva Kabamba tu naliyo Masindi namulimu Hoima namulimu kakati ataawo tumala ebyo tukyali mbyensiko olwo mukuwamba wakunyumiriza omuzigo gwenako mubantu benakulabya ku Kasubi kubanga twafuma ku Masaka Road nakulabya Kasubi awo onaffe twawambawo era olwo ate olwo nga negaseeko nereti Kasirye Eggwanga Kasirye Eggwanga mugomba Kampala kubanga yali mu Fedemu netwegatta kuyingira ekibuga era mu Kampala omuzinga gwayigweranga nga buganga guli Kasubi ojomulabe nga giri Kololo netutunkiraawo mpaka bwemu yasinga muki munne nenwana mpaka kumalako mpaka genda Mbale Soroti kozi wenzijukira twali tugenda basaidi wao waba Katonda baketa Kachumbala nga bakava Mbale boti awo nakubira omuzinga bomuzi alinga 40 nayabikira amatugano gayabika yana amaso gano nokula nyukuta za simu zino entono siziraba ndaba nyukuta nene kubanga amaso buganga buno gewakubanga nga toyina kyokozesa obuganga bwagayingira kati negana amatu negano gwende gabika okay kyantu wali ebbanga nga amatu gano gavulula era kumpi twali bamala kuggwa nifuna masira amatunga gava masira bunaka kireka bwali bwayabika munde eyo naye Mukama nanyamba lero bwe lwaggwa ate nenondebwa ne group yange ate kwengera okugenda ate era okusoma omuzinga twali bakagwaniriza mu bbanga lya myezi nga 6-7 naye ate okugenda kweyongerayo mu Nduli Tanzania kati ate nafuna chance ningezeko mu Kilimanjaro hotel nafunira omukyala yali muzungu ne munyonyera ku nsonga y'amatu gange okay naga tulitinga kati mpulira bulungi
Yasidanga kusanga kizibu kyonna. Naye nga yembeera okufuna erinnya erya mota kyava kubwongo bwange n'amaanyi gange nakwewaayo kwange ranka byonna. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Njagala otubuliremukko ku Kabamba kubanga ebiseera bingi kyekimu ku bifo ebyogerwako ebiwandiikiddwako naddala mu lutalo lwa NRA. Kiki nnyo ekyali e Kabamba wano? Lwaki Kabamba alabika nnyo buli lwe boogera olutalo Kabamba ateekeddwa okubeeramu? Kiki ekyaliwo era kyali kitya? Ani Kabamba alimu emirundi ebiri. Waliwo Kabamba 1 yafawulo yayitamu Museveni ne gurupu ye ng'abantu 26 obasobola okujja emundu ezatandika ki olutalo. Ate olutalo ne lugenda maaso mu 92 awo ate ogenda okuddamu okulumba Kabamba. Ate Kabamba yatuwa amaanyi g'emmundu zasobose okugaziwa. Kyova nti alimu emirundi ebiri kyova nti ayogerwako nnyo. Kubanga alimu kiri ekyasooka ane ekyaddako byonna nga byali by'amaanyi. Byonna nga byali bya mugaso. Kubanga baba gy'emmundu zaabwe 26 bagyesuka mu 1500 oba mu mutwalo. Njagala otunyumize ku lutalo nga bwe lwali. Olwo lwawamba emmundu ennyingi. Bwe waliko olw'okusinga Kabamba. Mwatandika mutya mumulumbye mutya. Kabamba abasinga abanyumya abamu tebaali. Nze naliwo bulungi nnyo era nakuba muzinga gwange. Era nafuna ekintu kyesirabangako. So kyekyaliwo tunyumize. Kakati manyi missoni ezo zakolebwanga nga mulabulabi nti funga mizigo kuna safari. Bapanga Kabamba, nyongera Kabamba tu. Twali mu lukole wansi atugamba tuna safari mutegeke empengere bijanjalo tuna kagendo kanako nga 3 wali kawongeze ngatugamba yesawa tugenda ku operation tuna manya tugenda ku operation iki mugenda wa tomanyira mugenda luvanyuma nnyo tusimbudde watu natyo okutuka kumpi ndoza nga agenda kutuka Kabamba. Ngo tuwolya mission tugenda kusawa tugenda kubaki Kabamba twagala byombo teba tanti twatambulira twaze kola ki twaze kulwana. Kabamba yatusumbuwamu kubanga twagala mu kubasawa 12 n'ekitundu nga 14 n'ekitundu. Kabamba twambye ngo kusawa eji mweyo kumacha guide yatubuliza abantu abatunga basi tugirengera bwe tuti basi tugirengera naye nga tubuze twetula bwe tuzibwe tuti twitole emirundi kumpi ngenda obudde busaasaana era abalabe baffe abali bazze okusena amazzi ku tanka waggulu ne batulengera nero kwanti twalina obwangu kubanga twabula tumaze okusembedde ki barakise nnyini twabula extend mu bwangu bo bagenda okutandika nga naffe tukoze eki tutandise Kabamba yonga mu kugikuba tetwadde dakika na ziwera 45 yali nyangu nnyo mu kugikuba kubanga bagikuba surprise. Omuntu omuntu akuteeze n'omuntu akulumbye nga totegedde n'akugwira ne bubona amaanyi gatukola ki wegakubulira
kyomukisa omulungi twagikuba mu bwangu ddala ne tugikyajinga naye obulabe bwonna gyetwamala ku ssaawa nga 2 nti tumaze ogikuba oba ssaawa 3 tugenda eri ekyombo nemuli ezali mayumbayumba tumaze zikola kyezo zifuna naye balina amula nga yago down awali ekyombo kyennyini buli muzinga guli eyo buli kimu kiri eyo naye nga yaki yago down wava enkalu geeti teninga bulaba wano bwewati ngeno geeti motoka ziyingira wano bweti nga zigenda zijaka munda muno katinga wano motoka zigira bizaishu ndinga nawe ekubo liri eri lirimu erino kwaliko mashini gani zaali ezi awo wenyini mugwama nti awo wenyini wenabira tabu afande Museveni asigadde eno ne ba civilian tulina afande Salimu Sale afande Sale amugamba Alex donyimaze gikuba naye tabu amule tulemye awa Sale ne munne buli omu ne batibwa kubanga nga baawukana tozza majenga temuze na byombo kubawo bato wambi tumaze okutankula ekintu ate tubalekere naye mukama obuyekera buno yabutambuliramu kubanga nena munnange kati meje oba majajeno bani bamwita Kagezi Kagezi yali omutale mu wala inde mayino era nga yatiganga ntamulanga nnyo naye nkutega landi mayino nezo antipersonale kati Kagezi kwe twatusimbula kumbe yajjukira mangu natama naki landi mayino ane muri mubaraka nga twazisangamu twatufunye mu landi mayino kakati obongo bonna wano twagala okunyira amula amajego naga gasirise ninge ekizibu kyonna kiri kuki kwamula atenga olwo waliwo amajama okuva ziti 40 galeta omuki omusaada government esindise yakyomugayo tuyalwanyisa wano amula ambushi zagenda mangu ezirinda ate omulabe eyali avaawa 40 era yiji yakubirwa ne kubakisi yakola ki etuka naye kati tabu yonna yeri wano mukuyingira amule eno kubanga abantu bavange bwe bati era okufirwa kwaffe ku baana mu Kabamba kwamulaawo bakulwa ku masasi abaana bali basatu ne injala endala bali babiri okay ebintu bimu bino byerabira kubanga gwanvu Kagezi agamba era nga omutendi Kagezi agamba tufune kabuuti tufune battery tumaze kufuna kumuleka battery twatuzanga nyingi tufune ne battery tukonekitinge kubanga byakulanga kuki ku battery ne kabuuti nga tugisiba bulungi ngeberanga omuntu nenga mayini tugisibidde muki munda ne waya zaayo kati ekira bweti bano balowooza ani kati ffe tuli waggulu kati gate yeno wano kati gwoli waggulu wano kati gate yeno kati kile kitu kyavayo ng'omuntu ekikabuuti ne landi mayini yayo mwakiteekako waya kikka kiba kitu bagenda otandika okukuba ffe tukole kitinze ki nekyabika era bonna webasiganya mundu zaabwe bwe bati basi awo amula neyingirwa okusobola obusumbi ebintu bimala twasimbula ekawampe saawa 11 motoka zetwazijuza mundu njereere bikompola amasasi buli kimu gambye kwekwali okugaziwa kwa NRA omwajja w'emmundu eziwerera ddala empitirivu twakibanga nganku binywa mukuzifuna twalina kiyansi etwala ku mmotoka kati okutuuka ku kafu ngati onogisawo mmotoka era awo meseji wezatambulira His Excellency okujja ne basiviliani
baje batwali yalinga okutunako batuna ninga tumaze bisomosa kafu akutwagenda okumala okubisomosa ngo obudde bukedde era abantu abatandika okuba ku ssaawa ssaawa 3 nga mumaliriza 11 kumaliza ng'obudde ate bukedde naye nga tuli bagumu kubanga buli kimu twali tumaze okikola ki gamba ng'enjawulo nene nnyo nga bwe twagendanga si bwe tukola ki si bwe tuli era naffe tubuli amaanyi tukola ki egenda amasasi 10 nawe notwapa kusiba magazini 4-5 egenda ne bomu 10 ng'olina bomu 10 oba 12 nengala ogenda ozisomosa n'ebyombo nemutenda zemufunye biki kugamba omulimu gwali mungi mukana tyama tusomoka kane nekiza excellence nga jene group ye yaba civilian okujja twetikirako ebintu batu twasinkana Mirembo akatundu baketa Mirembo lwakera kwogerwako nnyo kubanga twalinga abawumulidde twasinkana wekitiibwa president naffe twawumulira ne basivilian bonna abasebe emundu basiba bagenda okutanka okwetikka nga twali tugenda kusulaawo naye omulabi tetukiza kusulaawo twatyali awo ngaomanyi abantu abakooye bawumuddemu naye kyatuyamba buli twakampinganga immediately nga ekisooka buli kkubo ambush okwerinda embeera eyinza okukola ki okubaawo toliwo akawungezi sawa yagendanga mu 12:45 ba 12 awo nga batuguddemu waliwo akavunga nno kaali k'amaanyi batugwamu tetulwanira ddala bamanya nti muli wano ne basindika naffe wetusindika wetusindika era akawungezi obudde bwali buwungera nanifunye bubomu babuta eliminating bomb bwewo bwa muliro mukama janyamba nali mfunye obubomu bwange kawungeza buteekayo ku lusozi kwe bali bafulumye nkasuka sozi twange okutuntumuka omuliro n'abawansi nga bakola nange bwe nsukuma kana nga tubawangudde era ekiro ekyo tewaali kusulawo twatambulawo ekiro ekyo ate nga nze ndiko obuzibu ng'afande sale ejeno nga ntise generator yandika jeti okuva mu Badakisi Kabamba no kuva mu Badakisi Kabamba twagifuna mu Badakisi Kabamba yatugenda ku mmoloka naye okugisomosa kafu wenatandikira okwetika generator netika generator nentuka okulemererwa n'agula ku magaali n'agula eggaali 4 naye ng'eyokwira mu nkongolo na biki nga zimenyeka bumenyesi nedda ku mugongo gwange guno gwolaba agule eneemenyeka generator eggaali zotuyambako ka generator anti ngamba eggaali generator gye mwateeka ku ggaali sibwe kiri naye buli gye mwateekangako ng'emenyeka anti olwaganya mu twayitanga mu bitoogo biki noza ku mugongo ggaali emenyese gwe n'oteeka ku mugongo nenduka mugamba yete nnemye nangamba mwana wange golola fubanga bwosobola communication gye tuyina genosale njogeza mukamwa kange nga nkyetegerera nanga batulira banga otwali luwedde ne kusayo no munonya akyannemye nesawe na akyannemye mujukize soko mujukize mwa genosale jukira afane genosale muganda wange mukama wange kujukiza mu akantu ka Kabamba ako ku generator genetica nongamba olinda bane mukama nanya atuyamba otone lugwa ne afane nkusaba onsinkane abantu nkusaba nkusinkane mbeko gye twogera nga babiri era nga betwayogera kyo ntukola busabi mukama wange siragidde wabula nsaba busabi andi tumujukizo lino mujukiza amanya biki amanya nganze RO 0429 bina 29 Lieutenant Jackson Golola nga ntudde awo Mmende namba yange ya simu eri 0778 07 93
4 akalo kwensanga bwa Mende wa Wakiso district Wakiso. So okutwaliza wamu gwe mu lutale eno wali wa mizinga okusinga ennyo yensonga lwaki olinayo ekirala kyoyinza otubuulira kye wakola mu lutale eyo kyojjukira n'ogamba nti mubutuufu ebinange benyinza okunyuma mu lutale okujjako ekyokulwana sina nnyo kyamakulu kirala obwongo bwange bwalinga nnyo ku kyaki era we twagala kulwana anti eno nange njikubuulidde nwana zonna nzikubuulidde sina lwakiza excellence lutalo lwaffe lwansiko lwe saagendamu era nga nkola emirimu gyange nga bwe kikola ki nga bwe kyetaagisa watambulanga ne bana abanene be watambulanga nabo Sale General Museveni bonna wali mundu menye anti infant webegenda okutandika okukola ogwayo basobola kubuuza omuzinga guliwa wama omuzinga gwe gusagula eri ne infant okufuna maki ate omuzinga gusagula ate begugoba gusagula ate begukola ki wano infant bena efuna amaanyi ate naye okola ki okulumba gwe mugaso gw'omuzinga kubanga bweguba gwamu wano bomu emu wali bwe yakuli wali yakusatu abadde mu kibinja abantu 10 gwe nokolanga musigadde bameka bwe omateekako ki bwe omadduka kubanga teri ajja kulinda ati bomu ndala kulandinga bw'oyinza okikola tekiringa nga sasi liyinza okuvuga ne weewoma mu muti kubanga omulabi oba omuwulira we liva naye omuzinga gwe bwe gulandinga gusaanya buli ekikola ki gusaanyaawo kyobola nti emizinga egyo mirungi naye ate si mirungi gikuba bulungi naye ate yonoona kiba kizimbe kiggwawo owulidde kale nze gukusima gwali omulimu gwange era ngwenyumirizaamu kuba nagukola ebbanga lyonna era mpaka lwengambye nti kampumulemu. So bw'amala olutalo nga luwedde simanyina kumanya wano naali agadde okumanya bannayuganda n'obabuulira mu Kampala ono okumuwamba kubanga nkimanyi eri yonna mwalwana ne waaliwo okuwamba ekibuga wano kubanga ekibuga nga tekiwambiddwa tosobola gamba nti olutalo luwedde. Emboozi yeeri etya mbozi nagikuwaddeko nagambyeko nti twava ku Masaka Road tujjawo mpaka okulinnyalinnya Lubya Kakasubi tulatangira okuwamba kujja ne Lubiri Lubiri nakule Kasubi ate abawamba Lubiri yali 2nd Battalion ate ffe wano mukujja Kasubi yali 11th Battalion. Kampala twamuwamba mu nnaku 2 bantu bamutandika ku makya ne buziba nga atukoze eki ng'agaanye omuntu yali waggulu ekkololaawo wali omuzinga nga gusekana nomukama natuyamba enkeera ne Makerere era amagye gaffe gasowo wansi wa Makerere naye nga Makerere wonna bajjudde mulabe ku makya ntibatandika tugenda okuwera sandula nga 9 nga Kampala awambiddwa omulabe nga basigadde bekwese mu mayumba omwomu naye ate nga basiviliani tebamuganya era nga bamuwogererawo mundu n'asuulaawo oba nti mundu zayala nnyo mu ggwanga kubanga zebasuula nyingi ate abagezigezi mu biseera nabo baali baki bangi oba nti mundu zirira okuggwa muki mu bantu mulimu egikwananga n'agireeta mulimu abikolewanga ngalinga omuteera nti mubbi yabeera muki mubbi tayinza kuba namundu n'agamba nti amalagaji akukulira nkukulire kyoba nti bagamba nti gavumenti ndagajavu ku mundu naye mundu zasasane zaali nyingi. So mwenga abaali abasirikale okuwamba bwekuggwa kyekiddako kiddako kwali kyaddako mwacacanca mwakola ki omuntu ayagala okumanya kwegamba kyanja kwaffe kwali kunizano mu Kampala wangene Kampala twamalamu ebbanga ttono ate nga tulina okwolekera okulaba okubuna ensalo zonna okulaba nti eggwanga likoze eki litebenkedde tewali kuddawo kujaguza kulyawo nti mukoze
kutulaba ensinga ziwambye ng'abantu bali mu kibuga bakuba amasasi mu ate ebyo ebisinga tebeera mpamba yakiyeekera eyo empamba ya surprise oluusi ziba ku oluusi ziba kwegamba ebirimu okujeganya okwo naye kati kino ojeganya naye kati omulaba akyakuli wano ate ojeganya biki okyajaganyanga naawe eri kulya ojeganya nga omulaba omanyi nti ye mumaze mukoze eki mumaliriza nolwekyo twalina okulaba nti Kampala awedde mu mirembe gyaffe ate tulina okukwata enguudo ggulu Masaka twali tuvuddeyo naye Maluli twali tuvuddeyo nga tusigaza Bombo Road Jinja Road ate gwera nga tufumbikiza omuki omulabe mpaka kumusa ku boda Sudani ggulu kumusa ku boda Zaire kugamba kulanga wonna tukoze eki muterezezaawo isenyu lyaliwo yakuma kunza mu Kampala gwanti nafu tuyingiddeko mu kibuga tuyingidde e Kampala ntiwali kutibati lunaku nti mu nsiko mulaba ku masannyalaze isenyu lyaliwo ng'eryo so olwo ne mwolekera ate abo ntiwolekera Jinja awo nagenda nga tukubagana kuyingira mu magamaga awo nakubagana genda mpaka Bushia Maraba Bushia bwetutyo mpaka Mbale awo nakuwali kubagana gona genda kutugoba muki mulabe abayite eno bo bali kulwabwe nje kusinga nakwata luno luguudo nakwata Jinja Road era okumekereza ndio yobayite Yumbe mpaka Yumbe welekede boda ya Sudani. Mu mbeera eyo omuntu ayinza okubuuza bw'ovadde mu majaate owummula ddi owummula otya ki ekikujjamu myaka gye gyatuuka nova nali nkyasobola kunja amagye gange wali nimadde naye nkyasobola amagye omanyiza ebisinga obungi muntu okola ekintu naye ate nkikufuukira obulabe era kuba kwange amagye bwali busungu bwange nanyiga bunyiizi waliwo omuntu omu yanyiiza ningamba kampumula amagye kyekibunyiiza kwali kundyaza amaanya nasibwa mu kkomera mala kusiba mu kkomera bantadde mu kkomera banga sina musango oliwo ofisa zaliwo kubasiima waliwo Fandesale bamukkomera nampita batani yange wabali bampadde olwo yali eririra 77 battalion anga bagenda osanga amajeego mugamba gasinafuna sente zange banga limaze mu kkomera ankolera ebbaluwa yabukadde 2 emitwalo aga kati 2 nga negenda sente zijja kusangayo wa erira wali afande tinyefunza nge brigade commander ntuka erira mbeerayo akabanga fula zange zijja ensimbi zange zitwala mu finance angamba erinda sente zigenda kukola ki zigenda kujja fana ekyebuuza nga yaŋŋamba kaakati sente ziba zinajja bulungi afana tikyefunza bakola ki bamukyusa bayitayo omwami mugisa muntu nga brigade commander ebatuka bati enkeera nemugamba ofisi eno ngibanja sente zange fayiro yange bweryawo angamba sente zinajja tugenda kuwa sente mbeeraawo nga nsirika sente nga zijja nagenda nga nzigeza omusala nga mugamba te sente zange zemmanja zino yampako emitwalo 10 ngamba sente zange ddala sente zazze obukadde 2 emitwalo 2 alimpaddeko emitwalo 10 nayita mu kubonaabona ate nga bonaabonera bwereere ensirika wete ebbanga lya wiiki ng'emu nenzirayo nemugamba njala sente zange nanyongera emitwalo 10 nabanga yanyongera emitwalo 10 nanyongera 10 kusungu bwankwatira nensaba paasi nenzira ewaffe era okuvaawo genda mbuya kusaba kuwummula amagi nalaba nga omugaso gunnemye nalwana gwange gumenyese
nsibiddwa bwerere aliwo abadde ku sente nabwo ate omuntu mukulu ate naye abulidde naye bakalinga naye nkyafiirira ki nga kangende eka ntuule olumwaka ki 95 noba ng'okitadde nyemba nga nkitadde okusiba wano bakusibira ki kiki ekikusibisa obwereere kyoyogerako nti bwali bwereere kubanga navanga eyo olusengulo nenzija ku kyalo kyange nga njala nyo ebyemizannyo wadde muzemubalekisera nga obulamu nnyo kuki ku mizannyo kakali nzijira eno emmende ntandika okuteekawo ttiimu etiimu yali emanyiddwa bulungi ebyemizannyo mipiira okusinga mupiira nali nga nzijumbira ennyo nateekawo ttiimu abantu mu nsi tuli bazibu kati tweningi nakozesanga abaana bali mu mupiira gwaffe bajjamu gwebatweninga bayeekera kyekyansibya bakeneweza kumala banga lya mwaka gumu n'emyezi egi ndi luzira bw'abadde nabo ebbanga eryo olutalo luwedde otandise okulaba nga abantu bwaba okukyalo oyagala obazzeemu amaanyi ate bagambye otendeka bayeekera ate basivile bantu bakukyalo n'okumanya nabamanya abakusibisa abayogera nti otendeka bayeekera naye tulya ffenna naye baswala wiro bakusibye emyaka 2 so nobikowa butyo nembikowa bwenti tewali nsonga ndala yonna tewali so mu kiseera nga kino bwe oyinza okugamba nti wenyumiriza mu ebyo ebyakutwala mu nsiko mu mbeera kati gy'olimu gy'owangaaliramu okay sijja gamba nti sibyenyumirizaamu olw'ensonga nkyali mulamu kikulu nnyo okubanga otyo akati ne bwe senyumirize mu kiriwo naye nga nkyali mulamu kiba kitegeeza nti bwe mbanga nkyali mulamu era Mukama ayinza okumpa ate mu maaso ekikwaki kati kisirina ate Mukama ayinza okimba muki naye nga ekikulu kyenyumiramu nti Mukama yamponya ndi mulamu Mukama waliwo wakumpa era ndiba ndyawo nga ankubyeko ate omugugu omuki omulala sinza gavumenti enge sijenyumirizaamu nzaga nti bwana gikyawa no lwamwe nakyawa omuntu ogwo omugisa muntu erya sente zange ogenda mukyawa ne mukyawa yandira ne kuva mu magi nakyogera ekintu is excellence kitwende wano wokka nakyogera dda nabona komamu mu magi ne bagamba bannange ndira amaze akukwate ku nzita ate yali mu kingi kyoba nti era ebintu ebisinga banenya pulezidenti waffe ebisinga abantu mudwongeezo bakola ki bagenze boonoona minisitule gundi ejja kukola ku bintu gundi nagiteekamu ki sente zaayo kati gwetaddemu ojja okubunya mu banno ali gwe noba wa mululu so nga gwo babegerako babegereku balya ekibakoze eki kibalya bisinja kukwita n'obuki n'obuzibu so okuva 95 bwe n'amagye n'ogawummula nengawummula ati okola ki neerimira bakuwa kasimu bakuwa ki ebyo byonna wabifuna nabifuna era ndi magye ga gavumenti kubanga ndi ku nominolo wasaba n'owummula bulungi certificate njirina erina omu so saawa eno oli mulimi mulimi mu kiseera kino singa osinkana pulezidenti kiki kyoyinza omugamba bwemasinga pulezidenti ebyomugamba byandibadde bingi naye ate nga bitono oba kusomoozebwa kikuoyitamu mu kiseera kino oyinza okugamba pulezidenti okusomoozebwa kuli mbiti bingi kubanga ekisooka obusimbi obutufunanga mu kulimanga obwo butono era nga twandibadde wetaganawo okubako kyolaga mu gavumenti gyokoze eki gyobaddemu oba okifuna wandibadde wetaganawo okubako nibagamba nti sajja gundi oyo gwangeri yalirwanirira naye era alina bwakola ki bwatambula
tewali binnyo ojja kusaba wabula mbeera yetusomooza ne tubeera mu bantu mu byalo gye tuli ne bagamba laba bagamba balwana nowulira ennaku naye nga dde abatuufu abagambye bubi nga mutuufu olwana naye walwanira ki banno bonna bali mu motoka bali agazimbe bakola biki naye gwe wawaayo obulamu bwo n'omulimu tusigati bakola mu nkisa omulimu bagumanyi naye n'olimu okuyambibwa wedde akantu bwe kati ekikwa kusomooza kwenyinza okugamba omukulembeze w'eggwanga atufeeko ng'abantu kubanga kyenya okutegeeza namba yaffe eyo nga ey'obuyekera namba yasooka yali abantu batono nnyo Museveni basobola okujjukira obulungi abantu asobola bajjukira obulungi nebadde abakwatirako naga gundi ali luddawa nti ali yindi nti afune kino naye abere mu kyalo nga katugenda mu kampeyini era omuntu gwogamba nti munayi tukwatire wano tukole bwe tuti olaba nga n'ensonyi zikola ki zikwata olaba nga ensonyi zikwata abantu bangi badde batwesiga nakwesiga omwaka negugwakuta tobunajjo dda nakukwata olaba tobunajjo ate ojja mukuyega mu kampeyini olaba nti tulaba nti balansi eba tekyajja bulungi pozibaserabidde kubanga kugende ku mubiri wenakubira omukono guno kino kyonna kyayolekako kino bomu yakiyuza kino kyali kyekyo twali olutu mpozi nembozi endala gyekyakunyumiriza yali yembalala eyo mukuwambaira blacks yembalala era blacks nga tumaze era blacks yatuwamanyi wano mukuwamba Kampala yali blacks yembalala ne Masaka sajagirwa wakwandi ate esali Masaka ate ffe batali yaffe yali yawamba ki Makenke era ku Makenke awo yobandi bino ebintu byobufuzi abantu babigende empola ate tebyagala nnyo bbugumu liryawo likoze eki isuuse kyoba nti omusajja pulezidenti waffe bintu bingi byagenze alaba nebyawulira oba nebyakola ki nolaba nga ebimu abirekanga bakoze ki lwaki oyogera bwoti ekinjibaza bwe kityo abantu wano bawaana kabaka nendo kabaka namalako ne Museveni nga tumaze okuwamba Makenke bafuma na Rwanda enkyala tugenda kuwamba Kampala Museveni yajjako ne kabaka oyo wali Kamukuzi tukumanyiza ebyombo byonna bisoja blacks yaki ya Makenke era kuva ku Makenke yali lutu ejjo kuwamba Kampala naye nga wekitiibwa president eriko ne kabaka oyo nga bafuma Rwanda era watuwera woda ejjo kuwamba Kampala yali twagala okwange nekuwamba nga bukyatiiriika muno mukyalimu ebbwa nga bankubira katete olwo nali nkuba nnyonyi kubanga bagikola siigi asuka ntigikuba gwasooka newa abanyanya tubaleka ne baddemu ne bayingira netugikola siigi netugisiiginga yonna nga bwogimanyi Makenke tugisalawundi nga yonna nga ogenda mutoyi sasi ogenda ku luzi sasi nga tebakyana kkubo lyonna kufuna mmere kukola ki ennyonyi yalimba baita emmere nalinga nkuba yambirako damage eno nalinga nkuba ki nnyonyi wagikubanga bagamba balala abo abantu balabika batuuka n'okwerya abali mu abajasi bennyini bagamba abajasi balabika batuuka ate nga banajjawo ekyokulya nokwata ewiiki nokwata omwezi ogwokubiri obawanikira bali banga balyamu kira balina kwerya bandekerera akanamba bananga bandaba abandaba mu kaseera kano poza katalekeka mukama wange afande Genosale nawe nkujjukiza akama kange ak'ensiko akama kaffe nkusaba okafeeko si kintu kinene nnyo kikasitambezawo obulamu bwange naye mukama wange nga nkusaba busabi ompe chance ekusinkana kubanga n'afande Mwanguzi namuwa akwata emirundi mingi naye buli omubuuza ngamba
tonnamuddamu nene mukama wange nange nnumwa si byakabi si byaki ni nange nnumwa ononsonyiwamu ako ennamba yange eya ssimu eri 0778 0778 07 93 46 nga yenze ala 0429 Gola Reverend Jackson Golola okusangibwawe Mmende mu Busiro wa Kisoro district. Okay. Neyanziza nnyo. Kale nkweyanza afande. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri ggulugggulu, anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Bagipol Curtain Road Fixers. Bakati baffe wano bongera okutegeeza nti beboka bakafulu mu kigambo kya curtains. Bagamba nti oyagala kuteeka curtains mu nyumba ya kikaaki. Ennyumba ey'ekika kyonna liyinza okuba essomero, eyinza okuba ofiisi, wayinza okuba ewaka w'osula. Bakati baffe wano bongera okutegeeza nti beboka abagenda okuteera curtains ez'omulembe mu nyumba yo. Bagezeseddwa ekintu bakiruddemu bakitegeera. Oyinza bakubira kasimu kaabwe noti 755 emu 6 5 beba Gipol Curtain Road Fixers. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako. Banyiriza ennyumba ne baleka nga naawe osiimye. Basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu. Basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna. Okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo, Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50.